Sipiika wa Kanso ya KCCA Zahara Luyulika yayise Kanso olwaleero okubaako ensonga ze bakubaganyako ebirowoozo ku enzurukanya y'ekibuga. Okusinziira ku mateeka agafuga Kanso, olutuula terusobola kugenda mu maaso nga bakansala ab'essalira tebaweze, era olw'okuba babadde tebawera kiwaliriza Sipiika okusooka okuluyimiriza okumala eddakiika 15. Council is adjourned for 15 minutes. Zino ziweddeko nga tebannawera era bw'atyo Sipiika olutuula n'aluyimiriza. It was a short program, a short agenda for us to handle, but unfortunately we cannot proceed without quorum. Council is adjourned, signed. Olw'okuba nti embeera eno ezze ebeerawo, ono agamba obuzibu buva ku bukulembeze bwa KCCA olw'okuntikko oba SEC. Olunaku bakama baffe lwe baaka ku makya ne bagamba tetugenda kudda mu Kanso. Olunaku lwatuyisa bubi nnyo. Olunaku oluvuddeko leero budget ekubanga tejja tennatuuka. Obwo obukodyo bwe mulaba nti bayise jjo ne bayita olukiiko olulala nawandiika ebbaluwa ne bagamba nga State Executive Committee mulina okuleeta budget mu Kanso. Bwe babaawo ensonga zonna ze tulina okwogerako mujje tuzogereko mu Kanso. Ayongerako nti byonna byandibaddewo naye bannakampala be bafiirwa olw'obutafuna buweereza olw'entalo z'ebyobufuzi. N'abalimba abo abasawo bagenda basasula. Singa omusomesa nsanga mukubo nangamba maze emyezi nga tebansasula ngenda kumugamba mu budget kino balina okusasulira. So embeera mwe tukola kimwe tulimu. Zahara agamba entalo zino zibazizza nnyo emabega nga kati ebintu bingi ebiteesebwako wabweru wa Kanso ekintu ekitali kituufu. Okubanga ebirowoozo n'ebivaamu byonna ebisembayo okuteekebwa mu nkola birina kuva mu Kanso. Omuntu ne bw'ayita enkiiko 150 ne bw'ayogera ebigambo ne bw'ayogeza eddoboozi ng'alinga ng'empologoma nga tebiyise mu Kanso terina gye bikola ki gye bigenda. Ne bakansala abamu banenyeza bannaabwe okusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe ne badda mu ntalo mu kifo ky'okuteeseza abantu. N'ekikwasa ennaku nga mulimu bannaffe nga ye buli Kanso lw'eneetuula mulina kumala munoonya kola muneeyiika kyannaku nnyo naye nkubiriza bannange bambi beekubirize bajje tukiikirira abantu baffe kuba kye kyatulonza. Okuva ku lukiiko lwa Road Mayor olw'Executive abantu abo bali mukaaga balina okuba nga bajja ne batuula mu Kanso be bali mu kubaweza kola buli lwe tutuuza Kanso tebakyalabika. Bakansala bannaffe abantu be bamu abo balina ate bakansala be bakubira nti temujja na mu Kanso. Bano era babalumirizza okulemerera okutuula mu Kanso kyokka ne boogera ebisongovu mu nkuubo ekintu ekivuddeko enjawukana. Bonna babaddewo ebweru wa Kanso kitegeeza waliwo akiteekamu ssente ekyokuyiwanga Kanso wano, waliwo akifunamu, waliwo atalumirirwa bantu. Ng'oli agamba nayisa abantu ne mbeebuuzaako kyokka babyeyebuuzizaako birina kujja mu Kanso. Okusinziira ku mateeka singa kansala amala entuula nnya nga talabiseko mu Kanso awatali nsonga, Sipiika awandiikira akulira bekikwatako olw'ekifo kye ne kirangirirwa okuba ekikalu. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.